Soke mbuze guno gwe mundu okubadde kusoso ogenda ku kyeyo oba guno gwe mulundi gwange ogusoose naye nze mbadde nkola zentegeera. oli bwagamba nti enkyo ddayo osobola okuddayo? Sisobola kuddayo, contract ngisazizaamu. Ndikunye. Sina musango gwenkoze Saudi Arabia naye contract ngisazizaamu. Nze nkoledde mu bulamu obw'okuguba nti nave Uganda nga sirwalalwala. Naye we natuuka ku kyeyo omwaka ogwasooka nakolako emyezi 4 ne bantwala ku oxygen, it was 1 week nemberayo 1 week nga soogera ntunula butunuzi. Bw'oba tolina mutwe mugumu togenda Buwalabu. Nze nagenda nina omwana w'emusabalira first time yange okugenda e Buwalabu nafukamira Omuwalabu. Sabo ne nfukamira ate omwana ow'empisa okuva e Mukono gwe baakuza. Mwalabu yamanyiira nze nga buli kimwe ngamba fukamira nengamba ekuvaddi anti kyomumanyirizamu kyakutwaliramu. Waliwo gye nagenda okukola mu kiyimba tuba tukoze mu bingi ate by the way basooka kunnyiza bampeewa okusula ng'ekitanda kirungi nnyo bakyaze bulungi kya pinki ngendo kyebakamu we bati nengwayo wansi kyokka nga nkoze emirimu n'enkoowa Kadama agenze kuwummula bw'omanyi ogenze kuvono nengwa makati nga bakipanze bupanze no wabbali ne batuzako omufaliso nengwayo makati. Kati wasulawa ng'oguddeyo wansi? Nasula n'ogusungu gwange nenkera ku makya nteka omufaliso nagubuuza lwaki mwanteze ogutanda baba bakimanyi. Okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Ani bw'ogamba obudde okuva mu bbanga kyangu ate tulya tulina mugongo Baje bategeke ebinywebwa embute bis. Okay. Abatulaba mukulikeyo ku kisaawe mukulikeyo mulengedde ensanyuka gye twanyiriza mwana muwala Sara. Kati tugenda kunyumyamu wano nga tugenda e Mukono atubuulire bibadde bitya byagenda ddi kiki yesunze nnyo Kampala. Okay. Amanya goma agategedde Sara ho nze Sara Rita amanya gange neneyongerako era official mkuluddo olulala yenza managinga Banks wa Palaso. Yeah, era nga tulina team Banks wa Palaso oyo abaddewo bamumanyi ku TikTok yegwe manager we yeeyita CEO nanyini bwaguuga ku TikTok. Yes. Ndowooza mumulabye abaddewo okunsanyukira era naye tugenze naye Mukono bo basimbudde dda. Okay, soko owulire otya? Bane mpulira bulungi nga ndi ku ttaka ly'ewaka. Just no mpulira bulungi kozi nze byempiseemu ku kyeba nanga I can't tell though sibadde mu contract nti ya myaka 2 madde mu contract y'okukola emyezi whereby your contract yekyasinze okumenya abakimanyi mukimanyi ngokola myezi emeka bosi asobola okujja nakugula omwezi gumu yabo yogerako nnyo bosi asobola okujja nakugula omwezi gumu akusimira agamba ngenda kugulira ddala okuva mu contract akusimira agamba nkugula emyezi 2 akusimira nakutwala emyezi 3 nabeera nga kurenewingako renewings naye nga tokomawo ku soke mbuze guno gwe mundu okubadde kusoso ogenda ku kyeyo oba guno gwe mulundi gwange ogusoose naye nze mbadde nkola zentegeera. Oli bwagamba nti enkyo ddayo osobola okuddayo? Sisobola kuddayo, contract ngisazizaamu. Ndikunye. Sina musango gwenkoze Saudi Arabia naye contract ngisazizaamu nga nze. N'ogamba z'okozeeko zimala? Cause first of all family yange tenzikiriza kuddayo. Nze nkoledde mu bulamu obw'okuguba nti nave Uganda nga sirwalalwala. Naye we natuuka ku kyeyo omwaka ogwasooka nakolako emyezi 4 ne bantwala ku oxygen, it was 1 week nemberayo 1 week nga soogera ntunula butunuzi. Kati family yange neyeeraliikirira nnyo ne baŋŋamala okuŋŋamba banzizeeyo bati Mukama nannyamba nenzira engulu nempona naye we nadde engulu nga memory yange tepikinga up ne baŋŋamba nina okwesonyiwa ebintu ebimu yoyo omukyala gw'owulidde nebaza
Fiona 256 yeyambererawo naleka emirimu gye. Anti kati bali bamuwulidde kati bano tebannamuwulirako. Waliwo omukyala muta Fiona 256 era nkwebaza nnyo kamaama. Thank you very much cause wambere ali bweru. Ali mu cyumba naye twali ku office nga yakola part time. Kati nga wakola part time kitegeeza yasazaamu emirimu gye n'agamba office kamale okujjanjaba muganda wange nga tubeera Abannayuganda nti osanga Omunnayuganda ebweru mufuuka ba Luganda. Yambeerawo nnyo sirimu erabira obulamu bwange bwonna nti ebirala abazadde bajja luvannyuma naye ng'omwana oyo yambeererawo nnyo. Fiona 256 nkwebaza nnyo Mukama ako buli kimu ky'osinga okwagala. Kizibu nnyo okusanga omukwano gwo n'akubeererawo tulengedde bangi. Oli n'aleeta omuntu n'amuteeka newa ate n'amala n'amwogerera ebigambo nkumuliitu. So Fiona who? Fiona 256 stroke simple woman. Weebale nnyo emirimu gy'okolera Bannayuganda abali eyo. Nkulaba kwoli wuuyo. Thank you very much. So ova mu ddwaliro memory eganye. Yandisanga baby akamonde nga ndi hafu asota kasote. Naye nga mpulira sinamanya naye nga njagala mukube kubanvire nga saagala kuteeka kintu kyonna mu lubuto. Naye nga ddawo n'akaaba n'andiisa n'akaaba nga ndiisa. Paka we nateera era n'enzira engulu. Abasawo bagamba kyali ki ekyakuzirisa? Abasawo bampa by the documents nzireese. Bampa siddi we naabuze kyali kinnuma. Bampa siddi right now njireese eri waka ne simanyi kiriko. Gwe bakuwa siddi namba. Bampa siddi. Akapapula bali bakupula. Bampa empapula tezitegerekeka ne bampa ne siddi. Kati siddi eriko ebifaananyi nga bakulongoosa. Simanyi kiriko bukyanga bagimpa omwaka guli bwe nasooka olwala. Sina wengenda giplaying la njiteekewa. Njirina nagitereka era nzize nayo. Soko tuwiremu experience y'ekiyumba. Experience y'ekiyumba bannaaye. Bw'oba tolina mutwe mugumu togenda Buwarabu. Nze nagenda nina omwana w'emusabayira first time yange okugenda e Buwarabu nafukamira Omuwarabu. Sabo ne nfukamira ate omwana ow'empisa okuva e Mukono gwe baakuza. Mwarabu yamanyiira nze. Nga buli kimu ngamba fukamira. Fukamira. Nengamba ekuvaddi. Anti wamumanyiza. Anti na ky'omumanyirizamu kyakutwaliramu. Olwo wafukamira omubuuza. Kati kye nakola sadda mufukamira. N'ayomba n'akubira famire ye yona esimu. Kyagala ganyo fukamira jukira olulimi sinnalukwata. Ina maso. Jukira kyagala ganyo fukamira kye nakola nga nze nati n'ekyanga kimu bibiri. Maktabu ebera maktabu. Kitegeeza nzayo ku office. Olulimi sinnalukwata bulungi. Ate nga fa bemezi woyoga nti nzizayo ku office akuzaayo kitegeeza oba okooye oba nga ye akooye. Yanzizayo ku office nga sijja musobola yomba n'abantu bakulu sisobola yomba n'abantu bakulu. Kozi natandika ekintu kye simaleeko. Okoze mbiyumba bimeka. Sibala nakubala biyitirivu. Kozi waliwo kugula omwezi jukira kati giri emyaka 2. Waliwo kugula omwezi nabera kugula emyezi 3 naberawo gyokoze waliwo gyokola ennaku 3 nga wali mulemaganye ngemsambi nga bakuyisa bubi nga bakola bati nga bakuyisa bubi nnyo kikyajukira n'ogamba abanaye kino ekiyumba kye bankwerayo siri kyerabira kikyo kye nagenda munenvayo nga soogera wayingira mu kiyumba omwana guziba nagenda nasoka mu cyumba kye nasooka nenkola ennaku 3 ne muganzeeyo ku office kumbe we banzeeyo ku office kyaka muganda wooli yeyakola ki yeyangula ewooli navayo tulemaganye katono we bajja okungula omulala muganda we yakola ki yamubbirako namugamba muzizaayo simanyi kye yankola oba yampa katwa oba yampa kisimanyi nagenda olaba soogera gwakoma gwokka okwogera soogera sikola kinamwandikira buwandiikizi ne mugamba ekyenyamba yali amanyi oluzungu ne mugamba maybe I'm sick take me back to office yannyamba nantwala naye nga bamaze okunkola kye bankola simanyi sobola basalira musango nti bankola kino ne nagenda ndi mulamu bulungi anti bantwala mu ddwaliro ate okuntwala mu ddwaliro nabonaabona byali biseera bya kisiibo mbw ate amalwaliro maggale ate mulindeko ne malawo ennaku nga 3 ewaka ate gwe biseerayo ebisinga obadde obeera mu ddwaliro ngenzeyo nnyo sijja kulimba
Wavanga nongo oli mulamu bulungi. Bulungi nnyo teri kinnuma. Notuuka embeera n'etabuka. Newe mazeeko ndowooza bulijjo munkuma nga temundaba. Tetuwezezza omwezi. Oba musana oba si musana. Tukeera embeera nga tewagimanyiira. Si musana tukozesa chemicals nnyingi. Waliyo Clorox, waliyo Flash. Kati waliwo omwana gwe tuze naye mu nnyonyi. Ana chemicals abamuwadde nzimwokya engalo ziri za white kati engalo. Naye nga chemicals. Tukozesa chemicals nnyingi kati maybe bamugambye akuta ebisenge. Ne bamuteramu zo chemicals. Era engalo tukomyewo zivunze. Tebaba gloves mwe mukoleramu. Waliwo abamama ab'ettima, waliwo abamama abalungi bayirawe eyebweru. Waliyo mama gw'osanga nga mulungi n'obeerawo gw'osanga nga mubi. Nga olaba naffe Abannayuganda. Mulimu ab'emitima emirungi, mulimu ab'emitima emibi. Naye nze Mukama ng'ogyeko ebyo ebiyumba ebibiri ebyali binzise. Ebirala Mukama yambikako akasubi. Sikuuse ku kisenge, sigolodde engoye, sijjeeyo madini saggakuuta, sikuuta biki ne bagamba mugenda okuta olujja nga lwenkana simanyi mansion. Sibikuuseeko wabula bane enkozi ekyejo mwezi ennaku ezisembayo. Obadde okola ki? Nga ntibula buti kyosaba kye bakuwa. Kyensaba kye bampa. Olwo nga bakweguya oleme kgenda. Nedda nti kati ate akweguya otya nga ogenda mukolera emyezi 2 akuzeeyo ku ofiisi. Ogende mu kyumba ekirala. Just Mukama akubikako bubisi. Oba gye bayita favor. Kiki osinga okwenyumirizaayo ku kyeyo? Kyensinga okwenyumirizaayo. Nkoze emikwano. Sijja balimba temwe bale kunjagala abana banjagadde. Abana banjagadde. We nkugambira nti banjagadde. Kutuukirira Phoebe ne mugamba Phoebe mbadde nkusaba obeerewo ku bannona. Ne yeerekereza n'agamba akankwe live. Obeereko. Oba kankuwa omubaka wange Tina akole ki? Ajje. Yes. Era Phoebe nkwebaza nnyo. Nkoze emikwano mu tiimu imo temunnonye. Yeno tiimu imo ennonye. Tiimu Banks wa Palaso ennonye. Kitegeeza koze emikwano nga ndi ku kyeyo. Ate nagenda nina emikwano. Abamu nsuubira obasanga nga basuzeeyo ewaka. Obadde todojinga mirimu ggwe. Ekiseera kyonna obeera ku ssimu onoonya mikwano. Nanti kyekyo kyejjo kye nkugamba. Mama yamanyirira ka wifi yotukananconnectinga kwata nga sikamusebe namusaba nanconnectingirawo bona asembyeyo abasinga bonna ngobera ku simu sawa bina ate nga tebafaayo kasita nkola emirimu gyange ebisigadde mbankolawo ekyejo kyange zisina buzibu nakyejo nze mbadde nkaba buli lunaku naye nga emirimu si gy'amaanyi balete bakusibira mu nyumba. Ate bansibira mwana nagala naye kuchanga nyingira kiyumba. Sirabanga musana we kufanana. Olaba nze kenyini ndi violence. Ndi tabu. Waliwo ndi tabu waliwo je nagenda okola mchimba tuba tukoze mbinji we nagenda okola omukazi bali omutasara era nga walinya lyange. Nga ali lubuto kati mba nsiimula laba wensiimula ate waayita kyokka ali lubuto imagine kati nga agudde gwe bateekako omusango ne mugamba damu ndi kusiimula ate oyitawo n'ayomba olaba nga mpitawo ebyokusiimula byesonyo kyokka otaddemu sabbuuni oteekamu chemicals anytime asayidinga n'agwa n'akola ki n'afuna obuzibu yeewa olubuto ab'olubuto babeera delicate ate baba n'entondo olutalo ne lubalukaawo baawo oba yali w'amagye gye yafubutuka saategeera ajja nangamba oba tokoze mukyala wange kyagambye ezo essimu zo zonna ngenda zaasa imagine nga newokusula ampaddewa ate bayithe basooka kunnyiza bampa ew'okusula ng'ekitanda kirungi nnyo bakyaze bulungi kya pink ngendo kyebakamu we bati n'engwayo wansi kyokka nga nkoze emirimu n'enkoowa kadama agenze kuwummula ng'omanyi ogenze kuvono nengwa makati nga bakipanze bupanze no wabbali ne batuzako omufaliso nengwayo makati kati wasulawa wasula ng'ogudde wansi nasula n'ogusungu gwange nenkera ku macha nteka omufaliso nakubuuza lwaki mwanteze ogutanda baba bakimanyi bulugu n'abawo nina ogusungu gwange nangamba baba agenda kwasa essimu yo batawuliza bye nkugamba banteze omufaliso ekiro nengamba nze kenyini ndi violence ndi musirise nina ekyejo ne violence musobola nga mugamba kati wano kufa na kuwona
baba yakoma ne muganza yo ku office n'agaana anti kati fe office yaffe ogula abaana bana ne bakulemererwa mu wiiki nga 2 bakuwa owokutaano asembayo we bamukuwa n'omuzzayo era nga tamaze ku contract yo bakusazaamu toddamu gula mwana kati akanze yali asembyeyo teyanzizaayo nangamba n'okufa na kuwona otyo kati mwakola mutya nenkwata ensawo zange nenzikirira wansi nalookinga gate entomanyi za gundi switch nagirookinga kati yagirookinga neerabira okusiba endala otyo ate endala gyerabira osibe tunudde mu main gate kyenakola nange nenjigula nenkwata amayinja nenteeka eno neeno nentuula mu makati ga gate nga buli musirikale ayita abantu babeera bajja bakugamba obadde kyabasirikale yaŋŋambirawo yalla makitabu wateeka amayinja 2 gate nenjigula ey'omuwalabu n'ogiziba otyo avaayo dakiikeza yali amaze oleta emmotoka ye ate yali ngamba emmotoka teriiwo yaleta emmotoka ye nanteekamu nanzayo ku ofiisi nekigo oli violence yennyini oba omunkozeeko kwegamba ekiseera tekibadde kyangu ku kyeyo tekibadde kyangu ddala ffe bakoze mu biyumba ebingi okola mu kino nakolako mu kiyumba ky'omulalu n'okola mu kino n'okola mu kino ate nga wodda ku ofiisi nga tomazeeko yo contract ofiisi ekuvuma n'ekunyigiriza jjukira abawalabu be bamu emitima gyegimu bagamba babeera n'obusenge emabbali bwe bataggula mukama bayirawe kino mbadde nkyerabidde nebaza mukama nze sikolangako mu gayumba ganene fulemu fulo 2 fulo 3 nedda bamikwano ebyo sibikozeemu koze nga mu zi apartments rooms 3 okikoze otya simanyi nakumanya kubanga waliwo eyakadda n'agamba nti abadde alina boosi we naye nga awulira ebintu mu kisenge bigugumuka nange nawulirako lumu nagenda mu kinaabiro kano akantu akabika wansi akatwala amazzi ekituli ekyo kantu ketolola bwe kati neketwala lumuzeeza boosi taliwo bagenze kukyakala nakulabira 10 naye nga ate bakusibidde tolina gyoddukira nga ketolola katya kali ka meto ketolola kati kakuba nga mulinga omulimu sigadde mwogwa kadama ne wifi ye ng'oli okwo kale twogereko ku mbeera nga tonnagenda ku kyeyo embeera yali etya yakuwaliriza okugenda ku kyeyo embeera eyampaliza okugenda ku kyeyo yali peer group naye nze nga nze omuntu natuuka ekiseera nenejjusa lwaki nziza ebweru ani yasinga okuteekamu kasunda baasi okugenda abaana be nasoma nabo nga buli gw'owulira yagenda embeera yo yali etya yali ya covid awo ne batukwatamu nkaawo ate ebyembi twali tugenda ebweru simanyi ne batugamba tetulina bino ebya security babiyita batya ku airport eyabitukolerako teyatuwa byagundi ebya security ekipapula ekikuyisaawo abagiyita batya Interpol enyonyi netuleka gwe Moses simanyi nakyakuteeka mu zi kamera tubyerabira nanti enyonyi netuleka nga Interpol tetugirina tuddayo ku office ne tumala omwezi ogwa ne batujjako amasimu ne tubeerayo ntinda zaabwe then olwamala ne wayitawo omwezi gumu ne tulinnya mu gwokuna twalina kulinnya mu gwakusatu nga 16 we twajja ennyonyi netuleka ne tulinnya mu gwokuna nga 16 ekitegeeza gwe ennyonyi wagirinnya bulinyi just for fun yali just for fun but nali sina byakulya sina kyembeera mbeera teyali tata omwana tumwogerako wanje taliyo waleko omuyiyeeko ettaka omuwalabu agamba Zubala waleko omuyiyeeko ettaka gyali mulamu naye Zubala lwaki twagala mwogerako watagalira kwogerako ku musajja balambolooza n'abatumira toyagala amanyina kumanya nti ozize tukyatambula mawanga okyapepeya
kati bwakomawo saa zino ng'akyuse emyaka giyise omwana wa myaka 6 kati ng'akyuse ng'alokose oba alokose afuneeko abalala batijjukana nabo si etaata w'omwana wo etata w'omwana omwana y'omwana amulabako waba ayagadde amulaba simumugaana naye ebyokuddiŋŋana myaka 6 senga twaddiŋŋana dda naye tekisoboka kyekyaliwo temwemanyi abasajja temwemanyi ojjako kamera yegana obuvunanyizibwa bwe yegana obuvunanyizibwa bwe awo wali olina emyaka emimaye mwasinkana nakusanga nakuzaalamu omwana neyekweka paka nakati avudde ngaomwana alina emyaka 6 mbu yali talina buvunanyizibwa ate omwana amwagala bubi nnyo kati lwaki tomumuwa ne mu ddwaliro teyajja kati wazaala otya naliko mikwano gyange bakusondera nedda nalina sente zange Ngamba omwana ono talabika nnaku yabakada osanga kati olengedde bali betulengedde bagenda bonna batunula nnaku bagende banozeeko bali bakadama betulengedde abagende mu orange abalayo nga bisanyu batunula nnaku kati olinde w'omuliisaaki kale bannange emboozi ya Sarah ey'ekyeyo yeeyo teriimu nnaku teriimu ye takoze mu kiyumba kwegamba ekisinza okumutawaanya kulwala n'avaako n'awunga naye olina okugenda ku medical check up ne wano genda ku medical check up oyinza okuvayo nga weewaanye kukumba ensigo emu baagisigaza naye ate bankoze medical check up era nayo kozifengeri office yaffe gyefaayo tesobola kufuluma office nga tebakutute ku medical check up era ebipapula 2 na byonna ng'ogyeko muwalawo ani omulala gweweesunza okulaba ttaka lya Uganda wa mami ne dadi weesunze lwaki nanti mbadde mbamisinga myaka 2 ate nabo badde balwala dadi wange alina pressure mami wange naye mulwadde wa ania right now amuluma era nga bjo balinda nze bagende bamukole operation balinda gwe ate lwaki bakulinda lwaki tebamukola operation anti mami yabeera n'omwana wange kati nga talina gwamulekera wakati waliyo bantu gweka gwali bali mu bisulo anti kati enowolidde bali anti kati holiday atandise nga nange nkomawo babakomawo bakakomawo nnaku nga 2 yalwala mwezi gumu emabega kiki ekirala kyeweesunza okukola kyosookerako okukola nga wakamala okutuuka wano kyembadde nesunga kulinnyako ku ttaka ly'ewaka ndirinnyeko kulabako ku green areas nzirabyeko mbadde temulaba green bijingirire bya plastika nakuwulirako kana akayo okoli mukuwulira tebakukiriza fuluma tubeera indoors ati mbadde nkubuuza munaye omwana agenda nga tafuluma bweru nga nze mmanyi osobola okugendako ne mu supermarket niweekolera byoyagala tubeera indoors but nze babosi wange bembadde nfuna nga tugenda ku shopping but jjukira mulimu lift mu nyumba apartments tubadde ku floor ya 3 kati olufuluma we bati n'ofuluma ennyumba emmotoka ebeeraawo ng'olinnye emmotoka neokolaki nemugenda mu mall oluva mu mall nemukomawo ewaka kati oba olambudde ki kale ebigambo byo ebisembayo ebigambo byange ebisembayo nyongera okugumya bakadaama nti mugume baddiya olaba nze ntuuka nemmalako olwo gwegwani mukama nawe ajja kukusobozesa okomya ewaka ng'oli mulamu omuwala bw'agamba alhamdulillah inshallah okomewo ng'oli mulamu alhamdulillah yes kyenyinza bagamba mube bagumu
contract eggwako awo woolisiwa okomye ate byoyitamu si kwe kufa. Kyenyinza okugamba Omuwarabu otuuka n'omumanyirirayo mu mbeera ze ate wooteegera nti Omuwarabu kino kyayagala tokijjaako maaso. Kantuse okwebaza kwange eri papa weebale nnyo amaanyi goteeka mu kintu kino, mulimu gwa maanyi nnyo. Siimye. Kantwale okwebaza kwange eri chairman Right VJ Junior. Mumanye bulungi yayogera firimu oba firimu oba video bwala muteeke mu kamera. Uno wano Right VJ. Balamusizaako mu bitibwana. Mugambe bigambo. Yono Right VJ ogambadde mbaga bambi tebalina mutima mubi. Omwana oyo mufunire omukyala. Alina. Ukikakasa? Alina. Tukuwangambi toyinamu. Olina. Ojjukira yugo mwakisa naye engatto kweri live. Bali byatwali just tulimu yali comedian. Mwakyusa n'engatto? Simanyi abijje. Kantumire ne ba members ba timu mwenna abasobodde okukola kye mwakoze okulaba nti guno omukolo guba gw'amaanyi. Amanya sijja gamenya menyeko ag'abakulu naye nga mbaagala nnyo badia. Thank you very much. May God bless the work of your hands. Okay, abo bawedde. Yes. Oyinayo abalala? Kantumireyo kansoke Fibike. Bana Fibike, thank you very much. Wale okwana omutima omulungi kamaama. Webale kwagaliza buli omu. At least gwe ne weefiiriza. Omwana nganda bituuka n'omutima omubi. Nedda. Oyo omulaba oyo. Semutunira ku TV ngana nayo n'omwana alabika alina omutima. Omulaba oyo ndi die hard way. Hey, tuocha tuliko n'obumansuka. Hey. Amanyi okuddakawo n'asaagako nammwe. Era yo of course asaaga naffe. Talina msambi asaaga na buli omu akwaniriza nga woogenze kale. Yeah. Tuli mu kutumira tubayitaayitamu mpola mpola. Moze yambuzza ddo bamufumbo naye ekibuuzo ndowooza n'akimuddiramu eri. Moze guma mujje mu kamera Tina. Uli akikubuuza lero lwaki otunuulira nze? Wangi? Wangi? Umubuuze Moze. Single and searching. Ugenda kuwa nani nga tomuwa ssente? Omunaali alaavu. Kale ebigambo by'omugole tetugenda kubiddamu lwe luno olugendo naye mubeereko bannaaye tugenda kulya mmere tugenda kudigidda tugenda kulaba ngeri Saala gyabuukira. Mami ogenda mubuukira kumugwira bugwizi? Mami mulwadde oba namubuukira simanyi. Mulwadde. Kubanga engeri gy'obuukiddemu bano abataakuzaala kati ate maama. Bannaaye I was so excited. Kale mulindiire ensanyuka ate gye tugenda okuba nayo nga tutuuse emukono. Tovaako beerako. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.